ensi tebangako flat tebakikulimba actually ensi eringa ng'ekkubo pozi runway y'ennyonyi etabeera mu lusozi lwonna naye makubo ge tufuga kobere ng'ogenda Tololo kobere ng'ogenda Mutukula oba Kisolo oba Masaka ojja kusanga akasozi olumu osange okukkirira. That's the world we live in. Gendeza ku SN. Unfortunately nti mu nsi mwe tubeera tibabitugamba. Tibabitugamba naye nga ge mazima. So bwebanga ensi y'ekyanze wiiki ewedde gezaako wiiki eno bwegaana gezaako eddako. Ekisinga obukulu never give up. Abantu bonna abakoze success stories all over the world balina ekintu kiri kimu nti teba giving up. Abasajja nga General Museveni abafugidde eggwanga ine emyaka 40 bw'osoma akataba kwe The Mustard Seed the original one emirundi gye baba kuba tagimanyi naye nga teba giving up. Naawe toyina giving up. Okulonda kwaggwa kino nkiddamu nkibagamba mu bafuuti soja ba PLU ab'NRM aba NUP okulonda kwaggwa. Okulonda kujja kuddamu mu 2031 buli omu addeyo ku mulimo gwe. Bw'oba wali mubazi ddayo bajje oba mulimi ddayo lime oba musuubuzi ddayo suubule ddayo ku mulimo gwo. Ebyobufuzi temubifuula mulimo nti Monday to Monday ojja kukeera ku kitebe kya PLU okere ku KNRM okere ku kya NUP. Actually ate Rwanda yo okulonda kasaku ggwanga leero enkeera tewali kipande kyonna kikkirizibwa kubeera mu kibuga kyonna e Rwanda. Nayina omukisa neetaba mu kulayira kwa President Kagame Rwanda last year. I think it was last year. If it's not last year, it was 2024. Mwamawolo Stadium salaba yo muntu ayambadde pate kala tekyaliyo namwe wekino okuba. So mudde mukole emirimu gyammwe mulime mmwanyi nabagamba ekibiina kye ky'ebyobufuzi gubeere mulimo gwe gujja okuweerera omwana wo gulabire mukyala wo ne famire yo ng'osuubira nti munnabyabufuzi alikyusa obulamu bwo kusekeredde. Bw'oba toli menti kubeera butabika you are genetically breastful. Buli myaka 5 munnabyabufuzi anoonya omulimu omupya. Kati ababaka bonna oba b'NRM oba ba NUP abayiseemu mukana akalulu buli omu ali assured of 50 million buli mwezi omusaala gwe. 50 million zigenda basasulwa. Bagenda kuweebwa emmotoka ya miliyoni 3. Buli omu family efune full medical cover. Buli omu awere miliyoni 45 za masuuti kwambala. Buli omu li wabalinnya ennyonyi government ya Uganda yegula tiketi z'ennyonyi n'ebirala. Kati gwampuliriza Kyagulanyi ye yamaze I know it from a reliable source. Akazannyo ke yazannya Arua yakazeemu mujjukira bwe yalina emitawaana Arua amala addukire mu America. I know it from a reliable source deal ya $10 million. Agenda gende yamalayo mwezi gumu 2 akomewo olukabanja kawedde. Yali mu America n'abaana be gwe mwana wali kitalya. Don't be confused. Keera ku makya weepakasize. Omulimo gwonna oba mujama oba guvaamu ekivundu as long as gukuwa ssente olina ogukola. Tebakulimba nti waliyo pastor simanya prophet ajja okusabira obulamu bwo bukyuka. Ekyo tikiriyo. Ekyo nkibagamba. Oba basobola okusabira obulamu ne bukyuka lwaki bo tibeesabira obulamu bwabwe ne bukyuka? These are crooks, these are thugs, certified thugs. Kino nkibagamba. Era bwe ndaba omwana omuwala omwana omulenzi nga ya believing a miracle simanya nkitwala. Ekyo tekiriyo. Singa essala zaali zikyusa obulamu bwaffe Africa yali badde ina ba billionaires ne ba billionaires bonna bali mu America
bali Russia, kati abala bali China, abala Middle East. So tebiriyo. Kino nkibagamba. Weepakasize gwe wennyini. It beats my understanding nti osange single mother omwana omunga akaaba mbu omwana nemeredde akulemerera atya. Bazadde baffe mama wange ali myaka 8 ne buli mulimu oguli ku nsi kuna kyagukola abeeremu n'akasente. Gongamba otya mbu you are just a single mother of 1 or 2. You are all over whining ngo complaininga ng'omusajja bwe yakulekawo kakulekewo okiwulire. Era kino oba kinite kiragiro sikyetaaga kulya single mother yenna ajja wange lwa bizibu kubanga mbakooye oba osiibula ono najja oba osiibula oli najja tebaagala kukola beekubagiza musajja yandekawo dededede katukole tutya. Ongamba otya nti omwana omwakulemerera gwe omukazi omulamu atali mulema ekyana emirimu temwagala kukola mirimu ne banakuwa omulimu toyagala gukola. So on a serious note mwebereremu tewali ajja kukyusa bulamu bwo kino nkibagamba. Gwe ne bonokera ku kitebe ky'NRM nova n'ogenda ku kyanupu nova ku kyanupu n'ogenda ku PLU nga weita foot soldier. Simanya ffe tuli ba foot soldier. Yes, mwali mwagalibwa mu kaseera k'okulonda akalulu ekyo kyaggwa muddeyo ku mirimu gyammwe. Okiwulira waliwo abakazi abakulu baba batava ku kitebe ky'NRM ng'omulimu gwabwe kukeerawo every day. You are not a service provider. Kikyokera okukola ku kitebe ky'NRM. Bw'oba service provider it's understandable. Either oba ogenze ku deliveringa consignment gye wasayiningira for oba ogenze ku banja. Ffe twaleeta Museveni, ffe twamugja Eruweero myaka 4 okyayogera ku talo Eruweero. Eruweero gye basoose okulwanira mu Uganda. E Mozambique baalwana ne Zimbabwe baalwana mu buli nsi yonna waddeyo entalo. Baganda bafa aba Northern Region waliyo olutalo engulu for 20 years. Actually Eruweero yo waliyo olutalo for 5 years. Engulu lwaliyo for 20 years. Ekyo bakivaako bali mu kukola buli mulimu gwonna oguba w'akasente. Nimwe muli wano mukwepanka. So mbabuulidde ekyo. Beerako akantu k'okola akakuwa akasente. Kinnuma okuba nti kati abakozi bonna be tulina mu Buganda wano si baana ba wano. Bava Kasese, bava Bundibujjo, bava Kanungu, bava Kapucholwa, bava Tololo. Be bakola emirimu kaakati. Era kino nkibagamba as long as amataka gammwe temugakolerako bagenda gagula ekyo yagala ogaane. Emwanyi kati kyekyokulima ekivaamu akasente. N'obulayo n'emiti gy'emwanyi 10. Bw'oba tolima tolunda kati gwokola ki? Kukeera mu makanisa, mu makereziya, mu mizikiti ne bw'onoosala n'osaalwa swigida n'evaano paka mu nnyendo omala bumazi biseera nga tokola. Ekyo nkibagamba. Ate bino bimwe by'okusiiba mbasekeredde. Musiibe n'empisa zammwe, temusiiba mmere. Musiiba temulya naye nga mulina emitima emivundu, obutemu, obukyayi, enge. Mulekerawo okusiiba emmere, musiibe ebikolwa. Kyovola mujja kwewuunya ffe nga tuli mu ggulu. Nga temutusuubira nayo naye nga tuli eri tuli ne Mungu, tuli mu kweyagala bweyagazi. You get it? Ndi mu kusiiba. Ndi mu kusiiba osiiba ki? Osiiba ki naye ng'oli mutemu? Oyina obukyayi, oyina endwadde z'osiiga buli mwana w'omuntu ali ku nsi kuno. You get it? Olosiiba ki eby'ekitumbaavu? Waliwo yangaye Kasumba nze Kasumba nyinza okusiiba nga nsiiba ki? Sina mmere yakulya. Ye kyanyina ebibi ebyo ebiwalantinga. Nze bwe wabeerayo ebibi ku nsi, ebibi byange biri ku katukutuku ebyamu biri ku sino traka. Ompulira ndowooza. Kyekyo musiibe ku bikolwa, musiibe ku mpisa zammwe embi, obutemu, obubbi. N'olaba oli ayina sappule, ayina omudaali gwa Bikira Maria, Yuda Tadewo, Father Ngobya, naye nga ye omubbi kafulu. Ontegera ndowooza. Mwabba obululu ne mubumalawo.
Ongambo nti osiibanga wabba obululu ngense kulaba. Niyo yambadde sapule ne sekapulali. Ebyo kitumbavu ebyo. So nze tojjanga wakango ngambo gashumba ti wasiibye. Olukubo sanze nze ndi emmere buli lunaku. Buli lunaku ate kya appetite yange yakwegayirira. Bwe nsangako okulya nkakola ki? Nkalya. Nze atalina bibi mba nsiibira ki? Bibi akiyaye naawe tebiri mu kantu. Okusiiba. Nze mfunye omukisa ku interactinga n'abantu bangi. Kyenjize ku nsi kuno abantu abatalagana ddiini be basinga eddiini. Ndabye abantu abambala sapule nayambala omudaali n'ateekako ekifaananyi kya Father Ngobya naye nga obubbi obukumpanya obuyaaye obulogo bwayina bujjuza Sinotrack. Nagamba nasiibi osiiba ki? Musiibe empisa za mwembi oziveeko. It's like saying I'm sorry not reforming. Does it make sense? Nziramu manenenyeza nsonyiwa ne wenenya buli lunaku nologa ku Monday nologa ku Tuesday ku Lwokusatu ku Lwokuna nokola obuyaayo okuva January paka December nga wenenya ki? Nze kino kikugamba nga ntya Katonda eggulu lino bwe liribeerayo kubanga lyo situmanyi oba gye liri. We have no evidence ti gye liri. Bwe liribeerayo omuntu gw'otasuubira nga tiwamulabangako mu kereziya mu zikiti oba mu kanisa ojja musanga mu bwakabaka bwa Katonda olw'ebikolwa bye. Bayibuli egamba si buli abagamba nti Mukama Mukama baliraba obwakabaka bwa Katonda. Bantu bakozesa erinnya lya Yesu okubba abantu. Nze olumu mbeera mu kereziya ne ngasinga nnyina obuyinza waliwo abantu be naaliganye n'okusembera kubanga mbamanyi. You get it? Sikyobola sisiiba, you can't. Ekisooka nagambye appetite yange yakwegayirira. Nze sisiiba sirisiiba. Ekyasiwa kimu kya 10 ekyo nakigaana. Bwe kibanga ekimu ky'ekkumi kiri ntwala mu wakabaka wa Katonda obwo sigendangayo. Okiwulira nze nyamba abanaku. Omanyi abantu b'ensiibulula. Olunaku. Do you know them? Oli bayite ddiini privately. Omanyi abantu b'engendo okuyamba ku idi yaabwe. Okiwulira? Negwe ne bw'onoobe ne swigide eva wano paka ku kamwa ng'oli mulogo oyina obukyayi oyina enge oyina fitina omala bumazi biseera. Ekyo nkikugamba. Olidde Nsereko? Nkuwulidde bulungi. Kigamba with experience. Kati owakanya ebyawandiikibwa. Ebyawandiikibwa jjajja wange bamukonsultinga. Ebyo byammwe that's total furare. Nkubulirayo ekirala. Ensi eno emaze emyaka emeka? 4.5 million years. Okimanyi ekyo? Emyaka miliyoni 4 n'ekitundu ensi eno gyemaze ku nsi. Eddiini yakamala mu Africa emyaka egitawera 3. Kati previously bajjajjaffe babeerangawo batya? Kyogamba bali mu nnaali omuliro gubookya. Kankuwa example gyo kijjayo bulungi. Katwashuminga nti abakatoliki be batuufu. Eddiini y'Okatoliki entuufu. Abaprotestanti bagenda muliro. Abaseventh Day bagenda muliro. Abasiraamu bagenda muliro. Katwashuminga nti abasiraamu be batuufu. Christianity, all Christians banagenda muliro. Goli abudu kubanga bajjajjabo baali basiraamu. Nze ndi Frank oba Francis kubanga bajjajjange baali baki bakatoliki. Bwe kiri. Njagala ondagayo family waneemu ti emyaka 3 badde mu ddiini bwetyo. Actually singa Abachina be basooka mu Africa. Twali batukuyita Queen. Nze. Naye abazungu bajja mu Africa successfully ne batwindoctrinatinga ne batuwa amannya gaabwe. Ag'abazungu. Yes, nabadde teri kintu kinuma n'owulyamu Queen Elizabeth National Park. Park eno eri Kasese ne bagigulamu erinnya lya Queen w'e Bungereza. Nze kyova olaba njala nnyo amannya agafa ag'ekiddugavu. Amanya n'otuma omwana erinnya lye yani ye Mulenge. Kubanga lina attachment ku culture yaffe ne history y'abajjajjange. Netuma omwana gwe musaayi gwange gwe nvaamu. Ne kati teri kintu kinuma nganze muntu kumpita Frank. Oyakuyita Gashumba. Yes. Mali ngumu. Nina attachment naga amanya g'abajjajjange. Lwaki bwe mansa Katonda musaba mu luzungu?
Uncle Frank owakanya dini 100 ku 100 si wakanya katonda jali oyo tewali mu debating nega na madini zilinga nga association ze muzaba nene mwewalano lwa madini hachulira nze chovola basijaji nga muntu lwa gwanga lina dini linowe zena linkedde ko kusala we dini yangi. They are good Muslims, they are good Christians, and they are evil Muslims and Christians. Yes, these are facts. Nene mwewalano lwa madini bichi nkubuuziza Japan basoma dini ki? Ngenda kunoonyereza. Nkugambi Roman Catholic Church eva Roma, Anglican evawa Bungereza, Abaorthodox bava Russia, Obusiramu bava Middle East. Eya mweriwe yawana wane waffe. Yes, okimanyi bajjajja ffe basabanga Katonda n'abawulira n'aloosa ng'omwana omuzzukulu mulwadde awaka ne bakuloosa gwe nsereko genda tambula ove wano ogende ku muti bweguti kuliko ekika ky'omuti ogukulidde oku mugufumbe muguwa omwana n'awona. Kati olwokuba eddiini wano emaze ebbanga bw'ofumba eddagala mwoloosamidde. You get it? Mubugita shiriki naye ng'okusamira shiriki yawe eyo okkiriza mu kusamira. Okusamira kutya Kalicha be baali basiika Queen baali bakola ki? Wano mu Buganda omusajja omukulu bwe yafanga ng'olusuku lwe balubikira kituufu? Si bakiri? Bwe kiri. Queen bwe yafa olusuku lwe tebalubikira? Balubikira. N'enjuki mwe yanywanga omubisi baazibikira. Nti Queen afudde. Yes, ebyaffe biri evil, ebyabwe bituukirivu. Ontegera ndowooza ebyaffe abyaddugavu biri evil. Ba bishop tolanga bambadde ebintu byonna waggulu. Ne omuntu wano bw'abyambala nti oyo samidde. Mami wange yalwala eriiso yatunyumiza. This is a true story. Eriiso ne libuluma daddi waffe n'amutambuza olova paka Nairobi eriiso ne lirimu okuwona. Abava mu taxi kawungeezi ng'eriiso lizimbi akasajja kaali kagaali ne kamubuuzamu wabaaki eriiso nti eriiso niyo linuma litambuza mu lyona liremye okuwona. Tikale nze nsobola okuyamba n'enkuwonya eriiso eryo jangu ku kifo bwe kine bwe kiti taataffe yakeera muvuga mu motoka n'amutwala ekyamuliibwa ewa akasajja. Akasajja yakasanga kali ku nkumbi kalima ne kasuula wali enkumbi yaako ne kakula ebika by'eddagala nga 6 ne kabigera ne kawandwako ne kamusiiga ku liiso. Munaku 2 eriiso ne litereera lizimbye nga tena ne litereera. Kati okukusamira nene mwandiwe ne bwandisabye Katonda yanditeredde. Yaliwa kyembuuza ebbanga ino twamutamuze Nairobi. Ani yatonda yine eddagala kana akasajja yekamuwa Katonda. Okimanyi wano wali owulidde nti omukazi alina omwana munda mu lubuto, omwana koire whatever ambuliyo bagita ambuliko code olulera lumwesinze mu bulago. Wali okiwuliddeko? Nakiwulirako. Omwana n'agenda mu ddwaliro ba doctor ne ba confirming nti kituufu olulera lwezinze omwana mu bulago. Okimanyi nti waliwo eddagala ery'ekinnansi lye basiiga omukazi ku lubuto ne lweta jeriri naddayo enkeera nga lwazzeeyo takyaluyina mu bulago olwokusamira okwo kusamira. Let's get serious. Manyi ga Katonda. Naye abazungu kye bakola successfully kwe kufuula buli kintu ekyaffe nti kiri evil. Okimanyi sitaani taliiyo? Wamusanga wa sitaani ali mu byawandiikibwa. Ofiisi ya sitaani esangibwawa ku nsi kuno. Ebyo balimbe by'ekijiga tebiriiyo naawe. Sitaani taliiyo. Tatukema ng'aliwa. Toyinza mulaba. Muli balogo, muli batemu, muli basezi, muli myayu mwelimbika mu sitaani. Actually singa sitaani asobola the purported sitaani singa asobola okwogera yaligambye bannange temumpayiriza ekyo saakikoze eki saakibaddemu. Tumuwayiriza buwayiriza taliiyo. N'ekisinga okunuma okimanyi eddagala eryo lyonna lyenjogeddeko. We have no records. Nawandiikira Ssaabasajja Kabaka nga musaba agazetinge mu buli district mu Uganda mu Buganda ebifo ebika by'amaddagala abo mu bisangibwa. Daddi waffe era ng'akyali mulamu olubu nali njogera n'essaawa nga 10 ne mugamba ng'oweekeera nti waliwo ente eyazadde eremye okufulumya ensawo gimanyi. Ensawo ngimanyi. Yes. Ne muga kati ate okola ki nti
ndi mutale wali eddagala lyogisiiga ko ekisawo n'ekifulumya addamu okunkubira after 2 hours nga yagisiize eddagala mbolisiiga okuva ku mutwe wano paka mabega n'ekifulumya ne dadi wange yafa n'eri eddagala sirimanyi you get it teyali kubuulira we don't keep records Kagame Rwanda ekyo yakitandika Kagame Rwanda bagazetinga ekifo ekimu buli kika kya muti ekiri ku nsi kuno weekiri wali Rwanda yes kati olonsamidde dadi wange n'anoga eddagala n'alisiiga enteye n'efulumya ekisawo okwo kusamira kankubuuzemu ekibuuzo mbuuza akabaani temukakuma ffe tukuma akabaani ate abakatoliki nabo nze bwe nkuma akabaani kange mu kiraalo kyange ekyobusa bw'ente olonsamidde obeera mirundi yakolanga bwati mirundi umula mirembe baawe zakaguta zakashanku muzuwereza abantu kugaba bugabe emisango gy'abajjaja gigenda kunumba sisobola kukikola kyabusiru why should I bunyingire mabanja kubanga jagala abantu bampagire boti mumpagire mugende wano omukulu ategeeza ki kakati njalodde mozanye eddoboozi eryo eddoboozi lirino wano okutunda ente z'obujjajja zakaguta zakashanku muzuwereza abantu kugaba bugabe emisango gy'abajjajja gigenda kunumba sisobola kukikola kyabusiru why should I bunyingire mabanja kubanga jagala abantu bampagire boti mumpagire mugende kakati ekisooka President Museveni talina kigambo kyayogera ng'asaaga yes abeera akitegeeza buli kyayogera abeera akitegeeza waliwo family nga zirina ente zimaze emyaka 2 nti eno yazaala eri nezaala eri nezaala eri era ente ezo tebazirya ne bwe beefudde baziika nziike jajja gwoyinza okukola ekyobulabe ku muzaddewo ente abazzukulu n'abazzukulu banywedde amata nga mugibaaga nga mugitunda kizzeeyo ku kiri ekyaffe tusaze magezi ki okuuma ebyobuwangwa byaffe ebyobuwangwa si kusamira naye lwakuba nti eddiini successful buli kintu ekiri african bakifuula evil kiri mu sitaani bakiraba ng'ekiri mu sitaani lwaki kubanga bali abaleeta eddiini to manage africans successfully balina okudemonizinga buli kintu ekiri african I think oba yali 1892 bwe mbadde ekisintuufu mu nsonyiwe abazungu abasooka okujja mu Buganda wano baddayo ne balipootingira kabaka nti tebalabanga kifo kirimu bantu bali civilized nga Buganda oba Buganda ojagala oba tojagala that's the report gye bakola tebalabanga kifo kina systems nga Buganda wano yalina ebiteewuluza kegaba nga abantu gye bawolezanga emisango abazungu ne baleeta ebyabwe byonna ne babisaanyaawo okimanyi nti abanyolo be basooka okalinga out the first ever be basooka okulongoosa omukazi ne bamugjamu omwana munda ne bamutunga abanyolo as long as atakwagala awandiika history wo tajja kuwandiika bituufu awandiika bifu bye yes omuzungu tayinza kuwandiika kintu kirungi ku baddugavu kubanga tabalabawo ayina okudemonizinga kyova olaba you can hardly see a success story ku international media outlets Africa balaga ndwadde ntalo nanjala naye kyogala okungamba mu Africa tewaliyo success stories jeziri kati kino nkyogera mu nsi yonna tewaliyo nsi nnungi nga Uganda nature ya Uganda teriyo mu nsi yonna za kugamba kati nyingidde ensi 5 mwezi nakatambula teriyo nsi yenkana Uganda tibakulimba mugireete mugindage nature muve ku bino ebya governance ne leadership ebyo birala nature y'eggwanga we are gifted by nature yes fe tusinga
mbawule mugende kyekiri Dubai buli kintu ekiri Dubai kiri artificial everything that is in Dubai kiri artificial amazima ye ebimuli bayiya biyiye ebizimbe bayiya biyiye tewali kyegombesa tewali kye Dubai yegombesa munnakyalo atalabanga nguudo z'amaanyi tamino ngeriko ennyonyi 15 emunyumira ebizimbe ebiwanvu emunyumira evillage yenna munnakyalo yenna Dubai emunyumira kati bw'obanga you a global citizen ate Uganda ekunyumira kubanga buli kintu ekiri organic ekiri authentic ekiri wano national parks zino jesagana kwogera simanya Queen Elizabeth National Park bajibula mu Queen wa Bungereza ene yebunyoro bagita batya erinnya linvudde mu mutwe Kabalega National Park bayine ddala bajuwa Maction Falls naye muzungu ebyo ebiyiriro tewali abiina mu nsi yonna okujjako bino ebya Canada ne River Zambezi lino eggwanga ne lifuna minister government neteeka ssente mu marketing ensi yaffe eno Uganda ne Uganda Revenue Authority ogiggalawo olw'emisolo gy'oyinza okujja ku balambuzi wano yes naye si bye baliko eno linkiddamu lino eggwanga n'olonda minisita n'omuwa obuyinza n'oba n'omuwa ttiimu okumarketing ensi gye bayita Uganda actually ne bw'omarketinga Uganda nga bannayuganda bokka be balambula Uganda ezo sente zikumala ffeffe nnyini yes nga ffe twerambulira ebintu byaffe wano teri kiri South Korea kyekiriyo era amakubo malwaliro biki ebyo enguudo ennungi ne buli kintu kyonna ekiri organic kiri mu nsi yaffe eno Uganda n'olaba ekimuli n'oga kino ekimuli kyavaawa okimanyi oba Budongo Forest oba mu nsi yonna it's either number 1 or number 2 okuhosting ebinyonyi ebyewuunyisa ebinyonyi n'empole n'omwagitandisa ogitema bali mu kugikulaakulanya bagisaanyawo busaanyaawo basaanyaawo butonde bwansi okimanyi ti Lake Victoria yasinganga n'amazzi agali fresh waters mu nsi yonna kati gafuuka ga green leadership kwekiva tulina kukola tutya ne democracy omungi emirembe emingi when you give people unlimited liberties there's a price to pay kyendaba wano kaakati naye nga bino ebintu ebyaffe tewali atwenkana eggwanga Uganda teri yenkana Uganda gimbulirayo nsi ki bayingenda kugamba Congo Congo erina minerals eyo esinga minerals ze ngamba nature erina byabugagga bya mu ttaka Congo erina minerals naye yalemu abakulembeze gikulembera sikolo omu yagamba nti nno bw'okwata abakulembeze b'e Congo n'obatwala e Japan efuuka Congo ate bw'okwata abakulembeze b'e Japan n'obaleeta e Congo efuuka Japan oba muntegere kyentegeeza kiva ku bukulembeze awo sisimuka Uganda teri kyenkana bukulembeze tebakulimba obukulembeze kikulu nnyo era mu abagamba nti mugenda bwerukula actually kirungi n'osooka olambula ensi nozi ogenda mu ezo ensi zi Dubai ojja ku appreciatingayo kimu bizimbe makubo ebimuli ebyasimbwa mu desert mu ddungu okiwulira ezo mooli ennene fine gyeziri n'olaba mooli evanga ewandege ya paka ng'etambulira mu motoka naye nga yonna eri full air conditioned nga moolo naye Uganda twetaaga AC tulina fresh air yes nze kati singa twalina train network nze singa sisula Kampala nalibadde nsula Masaka fresh air akawewa ak'enjawulo ako kati empewo eyo mu Kampala mugifuna between 5 ne 6:30 am obudde nga bukya awoka kati olunaku olusigadde ne mudda mu byammwe ne tudda ku 13 singa train zaali zigenda e Masaka nalibadde nze mbeera Masaka nga gyosula nga gyembeera kubanga buli kintu gyekiri e Masaka okimanyi ekisaawe ky'Entebbe mu nsi yonna kyekisinga okuba ne visibility ekisaawe ky'Entebbe
bapilot abasoba mu babiri baali bakiŋŋamba ekigambo ekyo ne mukulu oyo yakiŋŋamba nti ekisaawe ky'entebe kye kisinga mu nsi yonna okuba ne visibility ennungi ng'olandingisa ennyonyi okamala n'okituukako n'ogaba bano baasenguka. Okay, ku 13.3 Radio France Nsuzi, Radio 7 nayo tuli live, and of course Radio 8 nayo tuli live. Tulina omukukunavu. Oba ekigambo ekyo bwe nkikozesa mba nkoze obubi. Sisimuka Uganda. I hate titles by the way. Nze mpita Gashumba Kimala. Gashumba. Kimala mbuuza lwaki. Lwaki bajja tujjukirako titles ze twaholdinga. Bajja tujjukirako obulamu bw'abantu bameka bwe twakyusa. Oh. Okay. Nabi Muhammad yaleka ebizimbe bimeka? Jesus yaleka ebizimbe bimeka? Simanyi yo n'ekimu. Mandela yaleka bimeka? Gandhi yaleka bimeka? Sinza kulimba. Luther King yaleka bimeka? Be boogerwako. Nkiddamu. Nze am comfortable okuyitibwa Gashumba. Era ngo yarankunyiigire mpite omugagga. Bwe nteekako nti omugagga Gashumba. Siri mugagga. I live a good life. Mu Uganda abagagga balinganga bana. Abasigadde these are masqueraders. Beeyiya bweyiya. Mwekimanyi kye bajja mu load. Temukimanyi. Omugagga yabeera atya. Next time njalo wana ani ayina helicopter wano. Wano? Helicopter? Helicopter tumanyiza police na UPDF. Tuziraba mu bbanga. Ani asula ku eka 10 wano mu Kampala. Sinza kulimba. Bana bagagga bamwe abakyagula ebitebe wane bwayise ku lwebwayise. Yabacholamu. Omugagga bano mita abagagga bakyali emmere gye batembeya. Bwe muyita abagagga abaana babasala enjala bana batembeya. Omugagga ebintu abeera ne full fledged saloon awaka. Omugagga bane gym ya waka bane instructor bane bachefu nga batano. Omugagga hamu. Abo bagagga babukedde. Ate waliwo abagagga abamulembe guno we guligenda atoliddamu balaba. Abagagga. Yes, tibiriyo nammwe. Omanyi bukedde successful efuula omuntu kyatali. Olina agula hali yambo mugagga gundi. Bitege tuwali wano. Mugagga no bano olubuto olingage kutiya.